Oyimira onolengere bule nebweya. Oba yala kuzimba kikali nakyo kiteekamu n'otunula waggulu. Noba kabalukono k'ekiraawo ng'onywa ka chai. Ate n'obwerufu obwo kitange beera nabwo. Bannayo omusajja ayogera. Kamukakamu mwetowaze. Nze nasooseewo. Ne mugamu kabangisa akubuuza ko tewali buzibu ntukatako ne mu ngalo etekwane ku kifaananyi bannaye nasanyuse. Ngenda kufuna n'ennamba ye. Bw'anaabanga anaakola enteekateeka nze mba nsookera mu estate. Nina amakubo abiri eryambuka n'erikyama. I'm so happy. Kubanza nasooka mugamba oba si bituufu. Naŋŋamba bituufu. Abantu bafuna naye kati nzikiriza. Esooka ekoma wano. Nziri bbiri. Kikole nga lugonvu. Uliriza lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Awantu ndabyewo. Bannanga awantu njagaddewo. Oh my God. Kakati olaba ekkubo eriyingira mu estate wali eri. Liva mu estate wali nerijja ligguka butereevu ku poloti eno. Kati bwe lituuka wano ate ne batutemerawo ekkubo eddala. Okitegeera olirabye eryo nga bwe lijja bwe lityo ligwa ku poloti yaffe wano. Kati kyensinza okwagala eyaffe etandikira wano negenda bwetyo paka kayinja kali akaddako wali. Then neyambuka paka kubinja buli obusatu nesala bweti nedda bweti. Kati wano kkubo ekyemmanga ate ne wano mbukiika kkubo. Unawo kkubo kugamba tulina face bbiri. Bwe tubanga twagala kulaakulanira eno gye tuli. Enkulaakulana bwe beesoose eno nayo gye tuli. Bwe gaba ng'abadde magezi ge oba kusaba kwa Mukama kyonna yakimukoledde. Bannange estate njagadde, estate nnungi nene abantu mwebali ate enkulaakulana egenda kujja. Ekisooka kasozi oyimira onolengere bule nebweya. Eba bayagala okugula kasozi oba yala kuzimba kikali nakyo kiteekamu n'otunula waggulu. Noba kabalukono k'ekiraawo ng'onywa ka chai otunulira ng'ensi bw'etambula. So estate nnungi twebaza Mwami Lugonvu yebala enteekateeka eno nnungi tujagadde nnyo. In fact yalwa nawo. Enteekateeka nze mbadde sigirabanga okuleeta omuntu ku site n'omulaga nti ino ttaka lyo. Enteekateeka eno njagadde nnyo. Mwami Lugonvu yebala nnyo yebala eddala ssebo. Tusaba Mukama akwongera obulamu obulungi akwongera emikisa agaziye byonna aggulewo oddemu otemera abantu abaleko. Abantu bangi batasobola kugula kintu kino ekyawamu. Ne bw'ogenda okitematemamu kino omu n'agenda ng'afunako afunako. Ono alya n'oli alya emmere okola ki? Emmere egenda. So tweyaza nnyo tweyazege Mukama waffe yongere enteekateeka ezo yongere omutima omulungi ate n'obwerufu obwo kitange beera nabwo. Bannayo omusajja ayogera. Omusajja ayogera kamukakamu mwetowaze. Nze nasooseewo. Ne mugamu kabangisa akubuuza ko tewali buzibu ntukatako ne mu ngalo etekwane ku kifaananyi bannaye nasanyuse. Nze mujje mulabulabi ku TV emu mwana wa taata mwana wa mama naye omusinkanyeko live. So mbadde musanyufu nnyo yebale nnyo yebali eddala agende mu maaso n'okuyamba. Bannayuganda bangi bakyaliyo. Abaana bali mu bibuga wano basula mu mifuleegi basula bakola sendi gye balya kukolawo gye balya. Nonaakwata n'ekibanja mpola n'osasulako mpola paka lw'omalayo. Ndi musanyufu. Maama nnyabo oba nze abaasooka ndowooza ngenda kufuna n'ennamba ye. Bw'anaabanga anaakola enteekateeka nze mba nsookera mu estate. Yes. Abera nafuya mazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka. Bigambo bya Lugonvu. Etandikira wano bweti n'okkirira bwoti n'olyoka odda. Esooka ekoma wano. Nziri bbiri. Esooka ekoma wano. Kati awo ne tulyoka tutandika ey'okubiri. Nekoma wano. Via Nola tutuuse ettaka lyaffe balitukwasizza mu butongole. Akapande kaliko amannya ge. Naluli era yasooka twamuteeramu eri mu feezi ey'okubiri. Akapande ke kano. Olivia Nola akapande ke kano apakasizza katumusabire afune ate ezizimba. Nankinga Rita ofunye awantu walungi awantu wompalabye kyamazima walina ku kkubo
si wabi. Saiti ngisimye nagisimye dda namugambye nze wano mpaagadde. Kuba nze nasooka mugamba oba si bituufu. Naŋŋamba bituufu. Abantu bafuna naye kati nzikiriza. Kuba mpalabyeko. Maneiba mbalabye twogeddemu. Sanyu yitirivu. Naye banaawantu walungi nsanyuse nnyo. Kati nali njagala nnyo kukoona. Kati kukuba eryambuka, kukuba eridda wano, banaye Lugonvu. Mukama agira akyamuwa obulamu. Toyanza kubanga nze si gwe gusoose. Nagulirako ne sister wange mufeezi eyasooka Goreti. So kati wano waliwo Suzani, waliwo Rona. I'm very happy for sure. Kati ndi musanyufu nina amakubo 2 eryambuka n'erikyama. I'm so happy. Enteekateeka simbi olw'obusonga nti abaana baffe babeereyo like mu kubyeyo nga bw'omanyi kati ate obusente bwabwe oluusi ne bufa naye nze enteekateeka ya Mwami Lugonvu enkola bulungi ne kampuni ye enkola bulungi nti abaana abo babeera nga balina we batadde sente zaabwe kati n'olw'ensonga eyo baba tebamenyekedde bwereere kati nze era ndibadde kale ng'oba nkowoola buli omu waati alina kaakola konna kati ettaka kyekintu ekyomuwendo kye tulina mu Uganda like nti bw'oba olinawo otadde akasente ko ku ttaka oba omanyi nti nfunye ettaka eryesigibwa mu kampuni ya Lugonvu ate ng'omanyi nti n'obw'oba olemereddwa kati era oba osobola kugyawo essente zo n'okusingawo kati n'olw'ensonga ekyo ndi musanyufu olw'enteekateeka y'Omwami Lugonvu balanga ayebala olw'abaana baffe ayebala olw'Abaganda baffe ayebale mwebale mwenna mwebalire ddala nze ndi musanyufu shwa mukama wange poloti ofunye Magida masavu merere oli ku street 2 oyina eno eyambuka ate oyina egenda ne main estate so gwono osalawo osooke kuzimba eno wewe naakulaakulana amangu ti mwana wa tata mwana wa mama Lugonvu muwulire alina